kitalo ekya Bebidewo ebikyeo genzeeko Bebidewo yayagala nnyo ensi mumanye naye omukisa ogwo tekisobose kuba enkya tubadde tugenda simantaala eprogramu tubadde nayo yaddeyo twali tulina gikola ali mabega naye nga waliwo kyatta wano kati enkya nga tugenda mu kyalo kusimantaala tugikola ebeera okuba si kibi eri ebeera enju ey'olubeerera oba ku bya Uganda tubadde tukola byaffe dde wabadde n'okumanya okwawufu ngera wakunyumiza emboozi oyinza omuyita omuyaga oyinza okugamba oba yasiimuuka naye nga ate kyekugambye nti tebafunye mukisa kolaki tebafunye mukisa kumutegeera Bebidewo era tubadde ngewaka nangamba omanyi sooka owandiike ku bulamu bwange nenzijjayo kupeni n'ekitabo netujjayo tumala okuwandika nanga kati tushuutinge nenkwata kamera ntubikwata ntukola biki byonna byonna era mbiri nawe ebiri ebikwata ku bulamu bwa Bebidewo kuba ne famire ye baganda bennyini tebasobodde kumumanya kyangamba buli omu muganda wange musindikire sente ajje mbawe ku byobugagga byange ng'akaaba ne bagamba nti ate walabika mulalu nemba wa ssente ne bagamba mujje nkya dde wabawe ku ssente abalage n'ebyobugagga bye dde onangamba ono omutereko 5 omutereko weziti ono omutereko weziti tewali yajja naye nga ssente wazibateerako era ne mugamba wayi banawadde ssente kuba dde okwolwo kuba yangamba gwolina okwogera nabo kuba yazuukuka saa 8 omukaaga 8 kisiza programu zetuba nazo kati saawo zinakeera nenkubira ababoda mutuleetera enkoko biki ddewo nga yeebasa kuba manyi baganda bakola ki fe twefumbira ne bannamawulire abadde batera tukyalira tetubadde na mukyala ffe twefumbira abagenyi baffe ffe tubafumbira kalinanga abagulire olwoza banaalya kikoze tugule enkoko tugule ebyennyanja ebyokunywa netubiteekawo byonna ekyennaku baganda betebajja nessimu tebakuba nti oba tetusobodde nange yabaterako ssente tebasobola kuŋŋamba nti owaayi tetusobodde olw'embeera bweti wezaawera ssaawa 12 nangamba olaba kyenkugambye abantu bankyawa ne baganda bange bennyini kyova olaba nkugambye tugende nkola entaana yange kino nakikoze yakinkwese teyasobola kukimbulya nti famire ye temwagala nangamba gwe bateekereko ssente obagaye bajje tubawe ku ssente nga zitulyawo bwe zityo bajje mbaweeko kubadde wabadde alina ssente ng'omuntu mulangira kati kimulumye oba nange kinnumye manyi ddala mbadde wabadde kyali wange naye nga tesiri wa famire ye kati manyi kitegeeza nga ddeewo akugamba ene ettaka oliraba bino beera nabyo bino biraba kizibire ssente naye ekirungi ddeewo tafudde just eri bode azikidde buzikize naye waali mulangira ebintu ddeewo byalese bingi ogenda bikola otya nga ggwe nga bugambe mu famire ye yamwegaana kati ebintu ze ngenda bigabira abaana baddeewo kubamba manyi n'omukazi abadde abyana abaana baddeewo mumanyi bwe nina okuwa ebintu ebyo ezibeere ssente ebyabaana nja kubyogerako naye si kati naye nga alina abaana abatonotono ng'omusajja tutera okufuna sometimes abamu abajja bagamba nti omuntu ngaafudde nti ono abadde bba wange muletedde abaana be bati olina kyewagambye nti waliwo omukazi newaba olubuto ng'oli alina lwa wiiki emu mumanyi omukazi yazze wako badde omumanyi yabadde agamba nti azze kyusa ngoye kati oyo omukyala lwakuba munaaye oyo omukyala mumanyi naye kati ogenda ku poliisi nze bankubidde ku poliisi nti waliwo akima ebisumuluzo kuba nze navuddeyo bino bikubeerawo dde waffe twali tugenda kufa ku lero lwakumeka kati twali tugenda kufa lwakutaano kulwakuna twali tugenda kufa lwakusatu nangamba ne lwaki tetufa twali tulina gye tuva omugagga bamita Sendege nemugadde otulindeko okufa tumale okukola ki nenjagala nve mu motoka mumoto g'omu maaso nina entuula emabega nanga muganda wange naye gwe nina atonvuddemu bingi kati nensiba omusipi wensiba omusipi nangamba ondese enfe nzeka nemuganda edda Ssaabasajja nengusumulula nemuganda nayo manyi lindeko okufa sooke tumalize eki bwe twatuuse waka netuyingira mu nju geti yabadde agagikuba bukubi nendetawo kibozibozi nanyiga nasembuka nakuba eŋŋombe olaba nti byenkugamba asikali najja nakutugulya geti yabadde agala ekikomera kite mbuyisi
kati nga byonna njagala mukyankalanye abeere nga avuga emmotoka nga tagenda buki otwatuse mu nju yansibiddemu n'agenda mu kisenge ebisumuzo n'abikweka kati nze badde ne kopi ezaani tubalina ebisumuzo bingi awo kati ne mutega kopi gyalowooza nti no yeggulawo wali n'agikweka nga mulaba agikweka nze neesigaza ebituufu ebiggula wano ekisenge kyange n'akisibawo naye neyeesibirayo n'aŋŋamba katugenda sulano mu ddiiro ati waliwo obuzibu papa tulina omwenge gwaffe guli awo ninga kanesuulire nga nywa kuba tubaka ssaawa 10:18 dewe yazukuka ssaawa 6 namukubira amasimu jjukira kiyigo eri enju yaffe ebiyigo byonna bisibyewo yakuma nanga manyi muganda wange nsonyiwa mbadde nkutadde mukomera nimuga tuwali buzibu nanga netuli eki naye nga nze kyembala kukola ki kumuddukako nemuga tuli enkoko tukole biki nemuga kangene kiti ku mazzi wenafulumya enju saakomeewo era nagambye asikaali kuba byonna babadde asikaali nabo babimanyi ewaka neŋŋenda ewange nagenze wange dewe naavuga emmotoka nagenda oyo mugagga sendege mukwano gwaffe ng'akaaba namuga akagwandiseewo sendege nankubira essimu naŋŋamba gosobola ddeewo kati dewe nemugamba katusooke tumulemu katono nzijja ngenda kujja tukole endagano dewe taddamu kuvuga mmotoka nze nina omuvuga kale tufe nga bagamba nti si yabadde avuga nga tukimaliza ekiro saa 8 bankubira saa 8 dewe n'ateekako n'emitwalo 10 twansipoti nga sagana akwata amasimu ge era oyo mugagga yankubidde takuteekeddeko sente komawo oli muganda we enkya tugenda mu kyalo tugenda muziika mubende kiyuni kigamba we waka tugenda kuva no ku makya tugende mu kyalo neteekateeka zonna ezisinga zibeere eyo dewe naye tafudde eri board just yekoze eki abantu bamu baleka ebiraamo dewe talina kiraamo kyeyakuletedde nti kino nakino tekikolebwa oba kino nakino kikolebwa namu ebiwa ebiri era biri mu buwandiike ne mu zividiyo ati omuntu abantu abamu babe lwakuba kwebiri poliisi eganye tuwa amasimu simanyi ke babala kuba vidiyo zaffe zirioko zonna poliisi empaddeko bisumuluzo bya mmotoka n'essimu endala nga yeyatise nembagamba wano mu ofiisi buli kimu kirina kubeera wano lwaki ziri ennamu temuzirina teziriwo waliwo omusirikale simanyi yagambye ajja kuziyita mu kuziika ziwa omuntu omutuufu nange nembibawo nembaga mubimpa bikole ki kati bakwesiga batya okuwa ekisumuluzo ne balemera amasimu ani nange kyembagambye lwaki mumpa ekisumuluzo n'essimu enfu yeyatise gye mumpa lwaki ng'ate ziri ennamu muziremera n'ebyo nja bimala famire ya deweze tetugendayo naye waliwo mwanyina famire ya Deo waliwo mwanyina kiyinza okugamba Kagwa Deo abadde ne Saboli ani agenda oddisigalamu kati ebintu by'empewo namwe mubeera n'empewo ewammwe omanyi singa empewo zikukwatako gwomala kufa ne zikwata omuntu omulala kati sikusobola kugamba nti oba ani zo gwe zinaalonda yajja okukola ki kuba alina abaana nga mukwasa ebisumuluzo nti nga mulaga buli kimu ekyakitawo amataka ge n'amasabu abadde agaagala kuba tubadde n'enteekateeka eyo tulina ettaka litubadde twakasasula kati erigenda ogendako embuga byonna bijja kutereera gwe ng'abadde mukwano gwe amawulire ge gaakutuuseeko ku ssaawa mmeka nti bankubidde essaawa 2 ez'okumakya ne baŋŋamba nti Deo afudde bafuddemu abantu bameka naye nga bategeeza nze babiramu bameka babiri kati ankubidde essimu ne mugamba owabireko ekikyamu sifunye namanya dokubira omuntu yena nti mbuuza muntu nsose kudduka kutuuka wali mmotoka kulaba wenjituuseeko nenzikiriza nti Deo afudde so abantu abadde bakiteekako ku tulo n'omwenge situsira fe twebakamisana Deo era otulootu era akugamba azuka ssaawa 3 agamba atambula mu nyumba wagamba omanyi nkyebase nga wanywa ku mazzi n'addayo nemugamba bagenda weba ekiro ffe tuba wetuti Deo tafudde tulo tafudde mwenge tafudde tulo tafudde mwenge kuba yali yafa dda ng'omuntu kati ebisigadde wangi baaba